anti ekyo kyokka contradiction gye basoose okukola yeyo okwataakinga abantu nti bayimbi nti baki balaasi ate ne bagamba nti bannange kye tusookeddeko tukutte ekyennyanja ekinene kiikino nga kirimo even more than what they were saying to have hated about Nuupu. Bye beekoze wali byabadde bibi nnyo n'okusinga bye bagamba bye badduse. So kwegamba ekyo kitegeeza musajja ayogeredde awo eriiso ly'omukulu awadduka lawe walaba persistence ne consistency eri munnabyabufuzi. Bw'obanga ekintu ogamba nti kikyamu kibeere kikyamu naye gwe bw'obanga omukono ogumu gusonga mu kintu nti kikyamu ate omukono omulala nga guwerokaminga n'ekisinga nawo ffe tetubeerangako na Kyagulanyi nti twamwendosinga nga muyimbi tweyendosinga munnabyabufuzi munnaffe omukulembeze eyasobola okutrattractingira a particular generation of Ugandans n'abakkirizisa nti nabo balina role to play in the liberation of their country. It's just so happened nti omuntu oya omulimu gwe gwa buyimbi nganze bwendi munnamawulire naye bw'ogenda ku muntu ng'omunoonyezaayo lwagamba mbuno onoonya mirror image effect ku Kyagulanyi. By the way si kituufu, si buli muyimbi yenna nti alinga Kyagulanyi. Si buli muyimbi yenna nti alinga Kyagulanyi kubanga nze kyemanyi mu politics naddala ow'obukuusa bagamba if you want to fight someone, if you read the 48 laws of power they say if you want someone to fight somebody you create a mirror image effect on him. Like bw'olaba kapa n'ogiterawo endabirwamu bwe yeerabamu n'etandika okwerwanyisa that you fight your image kye baagala. But I think Kyagulanyi is not like good. For all intent and purpose, Kyagulanyi no musayininge banjawulo naye nga bwegambye mu Nuupu eyo waliyo omuntu abantu betwalonze okwogera ku nsonga ezikwata ku oyo omusayininge bajja kubabuulira nze ate kati nze ndi mukazi mukulu.